waliwo katonda byayagala okukuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Weeyambisa ekintu ekyo katonda kyakuwadde. Take advantage of what God has given you. Owalule abantu ng'obaleeta mu bwakabaka bwa katonda. And draw people into the kingdom of God. Ne bwe gaba makaago. Even if it is your home. Ng'olina abantu b'osuza. And you're accommodating some people. Balya mmere yo. They eat from your house. Bayigirize okusaba. Teach them how to pray. Bayigirize Bayibuli. Teach them scriptures. Eyo naawe ye kyaki yo mu ngeri yo. That is your church in your own way. Tandikira ku eyo okusumba. Begin pastoring with them. Bayibuli egamba nti omusajja atamanyi kulabirira nnyumba ye aba mubi nnyo n'okusinga omusamize. The Bible says that a man who doesn't know how to take care of his family is worse than a witch doctor. Katonda akuwadde obusobozi. God has given you capacity. Waliwo abantu abasula ewuwo. There are some people you lodge at your place. Balya mmere yo. They eat your food. Banywa mazzi go. They take your water. Basula mu nju yo. They serve in your house. Gw'obaweerera basoma bavawo nga basoma. They come from your place to go to school. Ennyumba yo. It is your house. Nze mbuuza. Just asking. Ennyumba eyo ogikozesezza otya ogulumiza Katonda n'okuleeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda? How have you utilized that house to glorify God and draw people into his kingdom?